Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Eyali Semaka nga yeeyagala nnyo ng'obulamu butambula nga buli munnansi gwe yeegomba ekyokulabirako ekirungi eri buli mugigi omuto ogujja. Kyannaku era tekisanyusa okulaba nga essaawa ey'olwaleero avudde ku kuba nti aliira ku nsiko wabula n'agattako okuba ng'awaŋŋanguka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku olwaleero avuddeyo n'ategeeza butereevu nga bwagenze mu buwaŋŋanguse wabweru w'eggwanga. Kiruma era kikwasa ennaku. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. General Museveni yavaayo ko n'akola statement egamba nti akakabinja ka Kyagulanyi nja kukamalawo. Group ya Kyagulanyi yonna nja kukimalawo. Olunaku olwaleero Bobi Wine alangiridde butereevu nga bwagenze wabweru w'eggwanga wabula n'ategeeza nti wakudda era agenze okubeerako byakwasaganya wabula ajja kukomawo essaawa yonna. Kino nno kireeseewo controversies n'okubanga buli munnansi yakubaganyako ebirowoozo nga bw'ayagadde era ayogera bibye, buli omu ayogera bibye. Baganda bange, embeera yo si nnungi yadde akamu n'akeddagala ate era tewoomesa nakabululu. Wabula kyenkusaba kyeki ya vidiyo eno ginkwata n'ogimpeera ka like. Giwe like etambulire ddala etuuke ku buli ssekinnoomu asobola okuba ng'agifuna. Ate mu ngeri y'emu naawe nga gwe mulundi gwo ogusoose otulaba, njagala okusaba muganda wange nti twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu ogwa Beyond the Newsroom ogwasalawo okuba nga gukuwa ebyo ebisukkulumye ku balala we bakoma ne tuba nga byonna tubikuwa. Awo nno wennyini sijja kuba nga nnandagga okuggyako okusaba ekintu kimu. Nzikiriza nsooke nkwe ku butambi buno obw'enjawulo omanye wa gye bivudde obuvoneyo budde obw'ensonga zino. Njagala sooka kuwa akatambi k'abavubuka bano abavuddeyo nga bambadde obukookolo ne bategeeza General Museveni nti tajja kulayira oba ayagala oba tayagala. Sooka obiwulirize. Uganda teri kulayira ennaku 9 zitubadde pulezidenti eyeyita pulezidenti sina pulezidenti temumpaya ola eyeyita pulezidenti nti teri kulayira ali kolola ali mu kusebuleti nga juzi yali Masaka ali ludda n'abeera ne Masaka eri gye babba akalulu emisana ettuku banetwagala olunaku obudde bwonna President Museveni aleme kulayira. Bolera asibye kololo. Bolera asibye kololo. Mbuye mu kujaguza buwanguzi. Buwanguzi ludda bwewabula. Abantu bonna abantu bali mu buwanguzi. Bali mu dduka. Tetugenda kukkiriza. Teriyo mukulembeze yali amuyozayozezza. Teri mukulembeze yali amuyozayozezza nti nno wawangudde akaki. Ekiba kitegeeza nno n'abakulembeze bonna bakitegeera nti teyawangudde kaki katugenda kubanja akalulu kaffe. Okuva ddala waggulu mpaka wansi. Bannayuganda abavubuka bano abafulumiza akatambi kano olunaku olwajjo General Museveni yabadde kololo mu kibayita yoga jajja nga bamukongratulatinga munnange bana NRM nti yawangula akalulu ketwavaamu aka 2026. Ebyo nno buli omu abyogera bulwe. Osanga oli agamba teyawangula akalulu, osanga NRM nagamba nti yakawangula, bw'osanga abalala nga ffe bebama access tugamba kimu ffe byava mu kulonda tetubimanyi era tetuwabitegeera. Wabula kino kireseewo okubeera nga abantu bakubagana empawa ku butya ebintu bino we bizze bikolebwa. Abavubuka bano bavuddeyo nga bo bagamba nti bo okuyita mu tojja kulayira y'engeri yokka gye bayinza olagamu obutali bumativu bwabwe kwoteeka n'okuba nga bakola kibayita okubanja akalulu. Anyway, oyinza okukitunuulira kungulu naye gwe ekibuuzo kyoyinza okujja mu mutwe gwo be baani? What if nga bakolagana ne state nga bo bennyini be beekozeemu omulimu okukola kino basobole okubaako abalala be bakwatira mu mbeera efaanaganako ko bwetyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye tebinnaggwa. Wuliriza. After doing my work on the international platform, I will return back
to my country and let the regime do whatever they want to me in full view of the world. After all, I've not committed any crime. Running for president is not a crime. For now, I ask you, comrades, to remain firm, to remain united, and to keep the hope alive. People power, our power. Our power, people power. Nti bwe mmaliriza ku mutendera gw'ensi yonna gye ŋŋenda ku lutabaalo luno olwe tukyalimu ŋŋenda kukomawo ku butaka nsobole okulwana era gavumenti eno ekole buli kyewulira kyeyagala misana tuku ng'ensi yonna eraba. Ebyo ebigambo si bya mulala bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ono nno waliwo omulamuzi abadde ku intani gwe baatadde mu kkomera naye ng'ekyamutesezaayo yakutte information ebadde ekwata ku misango gye baatadde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abaako baagisindikira mu NUP ne basobola okuba nga babiraba. Kansooke nkuwa katambi kano osooka owulirizeeko wano katini nnyo. A few moments later. Grupu ya Kyagulanyi teroho ninja kujimaraho. You just wait. Awukanyonkorera hansi. Yimwe mwikaruko egura. Oye. A few moments later. By the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. The President, Dr. Lina Zedriga, who has just been released from prison, will be acting president. After doing my work on the international platform, I will return back to my country and let the regime do whatever they want to me in full view of the world. After all, I've not committed any crime. Running for president is not a crime. For now, I ask you, comrades, to remain firm, to remain united, and to keep the hope alive. People power, our power. Our power, people power. For God and my country. Olunaku lwa leero akatambi kano bugenze maaso n'okuba nga busaasaana ku mitimbagano nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine alangirira nga bwafulumya eggwanga lino Uganda. Era nsoose okuwa akatambi kagino Museveni ng'agamba nti eyo gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo yonna egenda esaanewo. So nkugambyeko nti waliwo intani omulamuzi gwe bawadde omwana asoma amateeka mu kooti y'eggulu gy'adde akolera intani yasomodde ebyama n'alabula Bobi Wine ku misango gy'adde bamutaddeko era egibadde gimunoonyeza. Ndowooza mulabye nnyo ebikwekweto ebibadde bikolebwa nga si bya bulijjo nga ne bannansi babyebuuza. Bw'atyo atuwadde akatambi n'atutegeeza nga bw'agenda ofuluma eggwanga lino Uganda, agende wabweru w'eggwanga ku mirimu emitongole, wera n'atulekera awo omusigire. Nga ne Kristo bwe yali agenda ng'addayo eri kitaawe Mukama Katonda yagamba nti sibaleke nga bamulekwa wabula nja balekera omusigire. Era omusigire ogwo gwe mbalekedde ye Mwoyo Omutukuvu. Bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye bannakyukakyuka si wakubanga abaleka nga bamulekwa wabula omusigire gwatulekedde oba gwabalekedde bannayuganda bonna otwaliza wamu ye Maama Lina Zedriga, Deputy President wa Northern Uganda. Ono jjukira kyakajja ave mu kkomera gy'abadde asibiddwa kiloozi ku mwezi mulamba gw'abadde amaze mu nkomyo nga weeks 2-3 yazimala nga tannaleetebwa mu kkooti nga mpawo n'omu amanyiwa we baali bamusibidde. Olunaku olwaleero Bobi Wine mu bigambo bye nga bw'abadde abyogera ategeezezza nti waakukomawo wabula enkomawo gy'anaakomawo ffenna abali wano mpawo n'omu atagimanyi. Oyinza okwebuuza ebibuuzo bingi naye ate nga ansa zaabyo ntono. Bobi Wine mu ngeri yemu yeebazizza abantu bannayuganda abaamukuumye, abamu ne bamuwa ekyokulya, abalala ne bamusuza obutamweganya nti mwebale era goludde n'abawa omukisa. N'atutegeeza nti tajja batubuulira mannya olw'okusigala nga abakuuma
mu nsi muno kyeyolese nti baluttamaguzi abakweka General Museveni era bakyaliyo bakyasobola okubaako omulala gwe bakweka n'asobola okuba nga anonola eggwanga nga bo bwe balowooza oba mu ndowooza ya buli ssekinnoomu ayagala okulaba ku nkyukakyuka. Bw'atyo Bobi Wine yeebaza abasirikale aba security abali mu uniform ababadde nga bamulaba wabula ne bamulabulabuzi bagamba akati yita wano kola bwoti ne bwoti ne bwoti abo bamuyambyeko okutoloka n'okutuuka ofuluma eggwanga lino Uganda. Oyinza okubiraba n'olowooza nti abya bulijjo naye oluusi tebiba byangu era abantu bwe batyo munnange babeera abantu banjawulo abagwanibwa okuyitibwa bamwoyo gwa ggwanga. Kale ate era munnange ne bw'obanga bavudde mu nsi eno baba basaana okucelebrating oba oliawo okubanga tubajaguza n'okubajjukira ku birungi bye bakoledde eggwanga lino. Wabula kiba ky'amakulu nnyo okubanga tuba recognizing, tubayebaza, tuba appreciating olw'emirimu egyo ginnaggwano gye bakoze mu ggwanga, ettoffaali libagasse ku ggwanga lyattu Uganda nga bakyali balamu okusinga okubanga tubajjukira ng'ate bamaze okuzaawa. Njagala kuwa vidiyo ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu bujjuvu bwayo osobole okubanga naawe obirabirako ebibuuzo by'obadde olina ansa yonna wano weeri. Wuliriza, pay attention. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. I thank my family for staying strong in these tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support, and your encouragement. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families to protect those that are fighting for that idea. You did this before in the 1980s, and you have done it again in 2026. And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. It's laughable that for almost 2 months, the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they failed to get me. Why? Because the people have protected me. They have staged roadblocks everywhere, searching vehicles and even forcing motorcycle riders and their passengers to remove helmets, causing traffic jam and inconveniencing citizens, all on the orders of Museveni's son. They have raided homes of my comrades, searching for me. I mean, just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Good enough, all this was caught on camera. You have seen what happened to the 9 police officers that were assigned to me by the Electoral Commission during the campaigns. They were arrested, they were detained, and now they've been dismissed from the police force with disgrace, apparently because they did not aid the regime in spying on me and preventing me from leaving my house on the 16th of January, even when their assignment was over and they were officially withdrawn on the 15th of January. Now, I want to say this again to you, fellow citizens. We won the 2026 presidential election. We won it, and Museveni rigged it. And that is why, out of shame and lack of legitimacy, him and his son are searching for me everywhere. They raided my home on the 16th of January, but I was able to escape from them. A few days later, they conducted another raid. And in this raid, they assaulted my wife and family members. They vandalized our house.
They stole various items and occupied our home. And up to now, our home is still surrounded by the military. Now this is why I'm hiding, and that's why I'm leaving the country for a while. We decided to fight back, not only within the country, but also internationally. And among the things that we hope to pursue are targeted sanctions against Museveni and his enablers. We also want those countries that are funding Museveni's killing machine to stop, and if possible, to completely cut ties with the regime in Uganda. In the recent days, we've been speaking on international platforms, although we've been doing it virtually. Now, we are going to be doing it physically. And on that note, I want to notify the comrades and leadership in the diaspora that I will be with you in the coming days. Let us prepare to lobby, to mobilize, to organize and push back against the violations in Uganda. In my absence, my Deputy President, Dr. Lina Zedriga, who has just been released from prison, will be acting president. After doing my work on the international platform, I will return back to my country and let the regime do whatever they want to me in full view of the world. After all, I've not committed any crime. Running for president is not a crime. For now, I ask you, comrades, to remain firm, to remain united, and to keep the hope alive. People power, our power. Our power, people power. For God and my country. Nga tetunnatandika kutema kigambo ku kigambo, Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'azibula bw'atulekedde omusigire Mama Lina Zedriga. Oh wow, my goodness. Njagala sooka kusomera gundi eno tusooke tumala okubanga ffenna tubiraba bulungi ate oleme kubanga onneekwasa oba oleme kubeera nga weebuuza ebibuuzo bingi byotasaanye kubanga weebuuza. Daily Monitor report ezirwadde olunaku lwagolwa negamba nti Gloria Grace Leka, an intern at Gulu High Court, has been remanded to prison for allegedly sharing court records about Bobi Wine's case without authorization. Inti mwana mwala amanyikiddwa nga Gloria Grace Leka abadde intern oba abadde muyizi yeegezaamu ku kooti enkulu wali eri mu bitundu eby'eggulu. Bamukutte ne bamuteeka ku alimanda ng'omusango ogumuvunaanwa gwa kubeera nga asaasaanya ebyama bya kooti ku misango gye batadde ku Bobi Wine era nga basinziira mu kooti eyo yennyini ey'eggulu. Bobi Wine bwe tutunuuliramu kowala eno case number was it 140 26 Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine accused bino wano era naawe ngenda bisho yalinga obyerabireko gwabadde awakanya ebigambo ebizenga byogerwa indowooza kati kano ke kadde akatuufu oba akaseera akatuufu otandika okukkiririza mu Ssentamu Kyagulanyi mitembo biki byabadde nga ajja abagamba. Njagala tuwulirize kigambo ku kigambo tusobole okuba nga tubyekkaanya. Wuliriza. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. Bannayuganda bannange bannyabo ne bassebo, ku kadde ke munaalabira mu vidiyo eno nja kubeera nga nfulumye eggwanga lyattu Uganda nsobole okubeerako ate ensonga z'enkwasaganya wabweru w'eggwanga. Tweyongereyo. At the right time, I will come back and continue with the cause. Mu kaseera akatuufu nja kubeera nga nkomawo tweyongereyo mu maaso n'olutabaalo. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me. Njagala okwebaza bannayuganda bonna abafunvubidde okubeera nga mumbeererawo omukadde gavumenti ya kuno oba eyabamusibira mu bwebadde ennoonyezza. Those who clothed me and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. Ntwala omukisa guno okwebaza buli ssekinnoomu eyampa emmere, eyankweka
abampa ennyumba, abannyambaza, kwegamba abambeereddewo mu mbeera yonna mwebale nga gavumenti yakuno ennoonya. Baganda baffe abali mu uniform, abasirikale ababadde bampa obubaka, abaajeemera ebiragiro ebya General Museveni ne mutabani we ebimenya amateeka eby'okubeera nga bankwata wabula ne bandabula bulabuzi nsobole okubeera nga neemulula, bambi beebale. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. Njagala okuwebaza ababuulizi b'enjiri oba balyoyi w'emyoyo abansabidde mu kaseera akazigizigi we mbadde nsingira okubeera nga neetaaga essaala. I thank my family for staying strong in these tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support and your encouragement. Njagala okwebaza ab'enju yange mu kaseera kano ak'akazigizigi ababaddewo ennyo nnyini ddala wakati mu kutya ne baba bavumu ekimala okusobola okuyimirira mu mbeera efaanana bw'eti. Mu ngeri y'emu njagala okusingira ddala okwebaza bannayuganda ababataweddeemu ssuubi ne basigala nga mwanattu bansabira n'okuba nga banzizaamu amaanyi. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families to protect those that are fighting for that idea. Mulagidde ddala omutima ogwa bwannaggwano, omutima ogw'eggwanga ogulaga nti mulwanye okutuuka okulaga ku ssaawa esembayo nga mulaga nti eyo ensonga ey'okwenunula munnange mugirwaniriddeko nnyo nnyini ddala. You did this before in the 1980s and you have done it again in 2026. And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Kino ekyokulwanirira eddembe lyammwe nga bwe mwakikola mu myaka egy'ekinaana okusobola okulaba nga mwenunula ne mwejja mu buwambe bwe mutyo bwe mwazze ne muddamu n'okukikola nate mu 2026 ng'akamu ku kabonero akalaga nti omwoyo ogwo ogutafa ogwa Uganda gwe mwolesezza ate era nsuubira nti era bwe kiriba kyetaagisiza ng'ensi yaffe egudde mu nnyango nga yeetaaga okununula mujja kuddamu okuba nga mukikola. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. It's laughable that for almost 2 months, the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to such. Just kino kitwala butwazi mijiji naye ensonga enkulu ye y'okubanga munnange twenunula batufuna amenunula nga bannayuganda nti kino kyakusesa era kisesa nnyo nnyini ddala nti gavumenti yakuno eyonoonya obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi mu myezi 2 gyokka ng'enoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo waali nga tebamulaba. Search for me everywhere, but they fail to get me. Why? Because the people have protected me. They have staged roadblocks everywhere, searching vehicles and even forcing motorcycle riders and their passengers to remove helmets, causing traffic jam and inconveniencing citizens, all on the orders of Museveni's son. They have raided homes of my comrades, searching for me. I mean, just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agamba nti ekyobuswavu ku nsimbi gye bayonoonye tokomoseyo w'omusolo nga bamunoonya gye batadde mu b'ebyokwerinda kya buswavu nnyo nnyini ddala okutuuka ku ssaawa eno olunaku olwaleero we batuukidde okubeera nga bakola road block ez'enjawulo okulaba nga n'ababoda babagisaako element okubanga banoonya Bobi Wine
ne batuuka okukwata abantu be ab'oku lusegere ne batandika obbawamba n'okubasiba nga bababuuza kana n'akataano oba kajojijoji w'ebibuuzo ku wa Bobi Wine waali. Agamba nti kyasanyu era kirungi nti bino byonna byasobodde okuba nga bikwatibwa ku kamera ebyatuuse mu maka ga Nasa Sheriff oba Don Nasa oba Don Naja Sheriff. Wuliriza. Good enough. All this was caught on camera. You have seen what happened to the 9 police officers that were assigned to me by the Electoral Commission during the campaigns. They were arrested, they were detained, and now they've been dismissed from the police force with disgrace, apparently because they did not aid the regime in spying on me and preventing me from leaving my house on the 16th of January, even when their assignment was over and they were officially withdrawn on the 15th of January. Nti mwalaba Luwatu abasirikale abali bamuweebwa mwenda bwe basimbibwa mu mbuga z'amateeka ne basibwa ne batulugunyizibwa nga bonna ekibatulugunya kiri kimu kyokka nti baalemererwa okubeera nga bakola bali bye baali baagala ng'ate omulimu w'omutongole gwali gubaleese wuwe gwali gwa kumuwa bukuumi ne bwe gwali guwedde bwana Tuuba bakwata ne babajjawo kyokka kyewuunyisa okulaba ng'essaawa eno be bali mu nkomyo. Now, I want to say this again to you, fellow citizens. We won the 2026 presidential election. Njagala okukiddamu kino nate eri bannayuganda mwenna nti twawangula akalulu ka 2026. We won it and Museveni rigged it. And that is why, out of shame and lack of legitimacy, him and his son are searching for me everywhere. Twakawangula era eyo y'ensonga lwaki General Museveni ne mutabani we bali mu kunnoonya mu buli nsonda. Olw'ensonga nti bano nno bakimanyi bulungi nti bino byonna bye bakola tebagoberera mateeka era tewali nfuga y'amateeka newankubadde eddembe lyonna mu ggwanga lino. They raided my home on the 16th of January, but I was able to escape from them. Baalumba amaka gange ne bagasala kwongera ku z'omwezi 16 January. Mukama yannyamba ne nsobola okuba nga nsomoka oba nga mbeesowottolako ne nziruka. A few days later, they conducted another raid. And in this raid, they assaulted my wife and family members. They vandalized our house. They stole various items and occupied our home. White ennaku mbale ne baddamu ne balumba oba ne bazinda amaka gange ne bakola effujjo lyonna ku mukyala wange ne babba buli kimu kye baali beetaaga okubeera nga babba ne boonoona buli kimu bwe batyo ne basalako amaka gange ne bagafuula agaabwe agamba Magere Nnaawo. And up to now, our home is still surrounded by the military. N'okutuusa kaakano amaka gaffe gakyagenze mu maaso n'okuba nga geetooloddwa military. Now this is why I'm hiding, and that's why I'm leaving the country for a while. Eno y'ensonga lwaki nkyali mu kwekweka era ensonga lwaki enfuluma eggwanga okumala akaseera oba ebbanga ettonotono sinakindi eritali gere. We decided to fight back, not only within the country, but also internationally. Twasalawo okubeera nga twerwanako si nga tuli mu ggwanga wokka wabula ate ne wabweru w'eggwanga ne ku mutendera ogw'ensi yonna. And among the things that we hope to pursue are targeted sanctions against Museveni and his enablers. We also want those countries that are funding Museveni's killing machine to stop. And if tugezaako okulaba nga tulwana ennyo nnyini ddala nga General Museveni ono bamuteekako envumbo n'abo banne bakolagana nabo okulaba ng'ateebwako akazito akanene ennyo nnyini ddala. And if possible, to completely cut ties with the regime in Uganda. In the recent days, we've been speaking on international platforms, although we've been doing it virtually. Now, we are going to be doing it physically. Ebiseera ebiyiseeko oba ennaku eziyiseeko emabega tubadde twogera ku international community oba nga twogera ne ku mawanga kw'oteeka ebitongole eby'e Bulaaya nga tukozesa mutimbagano oba tekinologiya
wabula ku luno tugenda kubeera nga twogerezeganya nabo nga tuli omu ku omu oba nga twerabako liiso ku linnaalyo tusobole okubeera nga General Museveni tumusindiikiriza. And on that note, I want to notify the comrades and leadership in the diaspora that I will be with you in the coming days. Era n'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza bannange abawangaalira wabweru w'eggwanga nti naddala bannadiaspora nti tujja era ngenda kubeera wamu nammwe tusobole okuba nga munnange twekunga twerwaneko. Let us prepare to lobby, to mobilize, to organize and push back against the violations in Uganda. Gwe kye muba mukola bwetegese okubeera nga mukunga bannammwe tusobole okuba nga tulwana n'okulaba nga tukobyeyawo ate eggwanga lyattu Uganda oba emirembe mu ggwanga lyattu Uganda. In my absence, my Deputy President, Dr. Lina Zedriga, who has just been released from prison, will be acting president. Mu butabeerawo kwange, Mama Lina Zedriga yagenda okubeera president awa agenda oba nga akolanga president ebbanga lyonna linnaamala nga siriiwo oyo eyakava mu kkomera ebiseera bitini nnyo emabega. After doing my work on the international platform, I will return back to my country and let the regime do whatever they want to me in full view of the world. After all, I have not committed any crime. Nga maze okwogera n'ensi yonna, nga maze okwogera nabo, nja komawo mu ggwanga lyange, gavumenti ya kuno yamusibira mu bwekole buli kyewulira kyeyagala, as long as kasita n'abeera nga mwanattu nkomyewo ewaka. Running for president is not a crime. For now, I ask you, comrades, to remain firm, to remain united, and to keep the hope alive. Njagala okugera mu maaso n'okubeera nga mbategeeza mwenna nti okwesimba okuba pulezidenti si musango. Wabula mbategeeza mwenna bannankyukakyuka nti musigale ng'essuubi ery'enkyukakyuka mwanattu ddamu era nga liri mu mitima gyammwe. Tugenda kukomawo nate era tujja kwenonola. People power, our power. Our power, people power. For God and my country. Amaanyi g'abantu ge maanyi g'abantu era ge gaffe oba people power our power ategeezeza nti bw'atyo bwajja okudda. Sina nnyo suggestion nakyo oba remarks ze nnyinza kola ku nsonga zino. Ku lwa Katonda n'ensi yange nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu tukusabiramu ngwagere maaso n'okuba nga ate yakukuumira gy'oli. Mbagaliza bimunjagaliza tusinkane nga Gulude nakkiriza. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.